bifunga sinayingira mu church kuyereza munda omuzimu gwavudde lwa bali abadde dogo simanyi nakumanya okimanya enjala yanumye sugamba nti sente teziriiwo emmere teyabaddeyo waka yabadde gyeri nenvaayo nga ndi mukufu enjala yavudde eri nga baŋambye gwaddako olwo kuliko omuyimbi omunzi akolaki nga baŋambye omuyimbi aluvaako oyo gwaddako abantu balina abayimbi abantu kesaawa zikyali muganda wange enjala yanumye omutwe ne gunnuma nga mpulira nfa ng'olyanga abikkuka akabompo nkutidde n'okutya bali abantu baloga sikulimba muganda wange nengamba faya ono omukama w'ekisa buli kimu kyenjagala kinkoledde okimanyi nti olwo oluyimba nakomye okukola si okakasa nga nzeerabidde watuse ku kivulu newerabira nalutaza twasalawo amasiga negamba nyimbya biki bino nga sibinyumidde nange bakapu neddamu tusinza mukama yeka gyotuwedde mbe bakapu nagattawo twasalawo omwesiga abafuwa sente tebajja nenebulizaawo naye ngaoluyimba ndwerabidde nerabidde oluyimba olwange omubisitaani ngaalukujje mukotedde n'okutya ggwe kati olina omanya abantu baali besunza okulaba maleeto ng'ayimbira obutebe obukalu muchachi kati biba mu musiziri sitaani ali mu baana ba mukama gwe vaayo abantu baali besunza okulaba ng'anyimbira obutebe Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Oyo atusitula buli kadde nga tulira tukoye n'atwongerayo akakisira n'atwongera amaanyi ye Katonda waffe. Buli lutalo buli muntu alwenyigiramu aba wa mugaso. Waliwo abantu ababa mu magye, waliwo omukwano gwange w'amagye yaŋŋamba nti waliwo ababa mu magye nga tebamanyi kuba mmundu nga tebajja genda ku front line naye nga bakola nnyo mu ky'okuzzaamu abajaasa amaanyi, okwongera okubongera amaanyi okulumba n'okubawa ebigambo mu matu nti awo omulabe genda okulumba twamukubye dda kati abulako kuwamba buwambi. So buli muntu yenna aba wa mugaso mu lutalo lwe tulimu. Nebaza Mukama olwa microphone eno, nebaza Mukama olw'ekitoto kye yampa era nebaza Mukama olwaggwa omugoberezi waffe atugoberera. Ffe baani boolaba obutakoowa, ffe baani b'ogumiikiriza, si lwakuba nti tuli banjawulo nedda. Si lwakuba nti Katonda waffe ayawukana ku w'abalala y'omu. Naye oyo naakulungamya ng'ayita mu Mwoyo Omutukuvu n'otulemerako n'osharinga n'okomentinga oyo gwe bayita Katonda. Eyatusitula n'atujja gye twali tubulidde n'atuwa omukisa omupya mbulamu omulala n'aga nti nedda luyima wange wali obuze naye munnange kankuwayo omukisa omulala oyo ye Katonda. Twali tetufaananika, twali tetusemberekeka, tetwalina kkala ntuufu, buli kadde twakyusanga naye oyo yatugumiikirizanga mu kkala ez'enjawulo oyo ye Katonda. Oyo azze atufuula ab'omuwendo, oyo azze atulaga n'atuwa ennyimba empya mu bulamu bwaffe Katonda gwe twogerako. Kale bw'aba akubuzaabuza kankikufundize gwali yatugoberera. Ngamba oyo eyatonda ennyanja, ngamba oyo eyatonda omuti, eyatonda ekinyonyi n'atonda n'ensi n'okujjirwa kwayo kwonna. Oyo Katonda eyatonda omuddo, oyo Katonda. Nawe yakutonda. Biba bikyakubuzaabuza nga tonna bigenda deep, sooka okkiriza oyo omusinzo omusabe ofukamire ku maviivi omugambe nti gwe eyantonda gwamanyi gye ŋŋenda ne gye nva ne wano osobola okumpisaawo. Ye Katonda gwe twogerako. Tukomyewo nga bulijjo
wadenga bakama bafa batuma na Bongo Charity Foundation bagamba kitujja abaana ba ku luguudo bonna ku street tubatwale eka Mengo gye tuli mu kuteekateeka ekifo amatiri bonna kigenze ku recording tukizimbye era Katonda atuwadde amaanyi atukoledde nga tetulina muzungu n'omugwe twali tuwandikidde ku bbaluwa kujja kutuwa buyambi kitegeeza ki kino gwe omwana wa kintu n'ennambye soera ddala okuyamba muddugavu munno ewatali musindika w'abazungu bakozeko kye bakoze batulaze nti Katonda waabwe munene nnyo ate nengwera okujjukiza nti Katonda waabwe Katonda waffe so gwe nno agamba nti asijja muyamba waliwo abazungu abayamba olimbo jagenda mugeyeena olw'ekyo tandikira kwa koyina akatini munnaffe ennyonta mugule amazzi ga 10 omugambe nti genda otandikirawo olunaku omukwano ogwo n'ekisa ekyo usanga kusobola okumuwaayo omukisa omulala mu nsi tusobola okuwonya munnaffe okugwa mu mitego gy'obubbi nga just tumuwadde eryenvu limu lya siringi 5 bala siringi 3 noga nti nedda ngambye enjala ekuluma naye namu ebisatu byenka gulira eryenvu likwatirire nga bonoonya riziki endala so Katonda oyo gwe twogerako era Katonda oyo yazaatukozesa naffe tufuula abantu Katonda oyo w'abazungu be tukyaye Katonda waffe eyatutonda eyabatonda so tubyenyigiremu tubyagale olonno Katonda waffe atulage nti nedda ndi wankizo nnyo okusaama osanga kyalinze kyokka obeeko n'ekyekisa ky'okolera munno olwonna asomolule buli ekiganye Mitani Kurabongo Barui Masamu ge mannya gange era bulijjo goba ompita nkwesiimisa nnyo olw'obutansosora olw'obutatusosola era nyongera okutegeeza nti bw'ogenda mu maaso n'ennono bw'ekyo bw'ogenda mu maaso n'ennono eyo obwakabaka bwa Katonda muli muti tuli mu kuzimba ssomero ka Mengo tukozesa ebitone byaffe okuteekateeka tukozesa art tukubanga bw'oli art and craft tukubanga bw'oli gwe yandyagadde okuwa maama w'ekirabo eky'okumupaintinga nga bw'oli taata omwana wo n'abalala osobola tuwa akalimu akakasente akavaamu ke tukozesa okugula material n'ebirala olwo netukkiriza ebirooto ebyo oba ekirooto ekyo ministry ntusobola tugisobola ffekka wala bwe twegatta ejja tuuka wala kale nno tuli mu kuzimba ssomero kyonna ky'olina ne kiba kimu kyo kya 10 ekyensi tozannya ku kya Bible tebakikwatako ekyo kikola mirimu gya Katonda kyekiyambako abasumba okugula Bible amasannyalaze okulongoosa kyaki n'abalabirira ekifo ekyo nno kijjemu nga tekyenyinyazwa tokikwatako ekyo kiwe mu kyaki naye kino ekyensi ng'omaze okukola buli kimu noga mpisizaamu omutwalo gwange nandyagadde ogguwa osobola okutuwa nti guzimbamu essomero lino ne tukozesa okuteekateeka ekifo kino olwo n'abaana bana bakuba abantu abanywa ebiragalalagala batamanyi Katonda bonna ne tubayamba bwe tutyo bw'okyenyigiramu Katonda agenda kikuweera omukisa era agenda blessing enjuyo abaana bo famire yo maama wo taata wo n'abalala bakulinaanya olw'ekyo ky'oba onkolera kyokka ojja kunneebaza olulala tulina ne membership fee akadde kamu n'ekitundu gw'alina omwana nga tava ku luguudo nga nenga wandiyagadde omufuula member wa Bongo Charity Foundation kakadde kamu n'ekitundu omwana otumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 essomero eryo kati lituuse ku beam tulitwala lituuse ku beam batubalidde okusereka kwa $7,000,000 wetuli awo so wekikutteko yenna osotuga nti nedda naye akadde kange kamu kimu kyange ky'ekkumi ekyensi kankabawo obukadde wange 2 mukongereko oba mubwongereko tusoleke essomero lino tuliteeke mu fro olwonna tutandike tugulewo foundation eno official tosobola giggulawo ng'abaana tebalina wakusomera tujja kudda mu nkola gye tubaddemu eyemakinde wadde nga nyongerera okujjukiza nti buli atula tumuwandika mu kitabo kyaffe tetusabira kitwatukuza tugenda mubbulamu buli kimu mu foundation ekigenda kubbulwa mu mannya gaabo bayimiridde naffe gardens ez'enjawulo ebibiina by'abaana ebyokusomera mu chapel mwe banaasabira mwe banaasula tugenda bibbula mannya g'abaana ba kintu n'abaana bannambi abayimiridde naffe kale nno wandiikibwa mu kyabo ky'eggulu era wandiikibwe ku kisenge kyaffe ekyaba bannaggwanu abakoze ebyafaayo mu bulamu bw'abaana abato ng'oyita mu kuyimirira naffe kyonna kyonna ky'otodde tukuwandiika wansi era tugenda kukozesa amannya ago akaguudo okugeza Bright Go Amaleeto Lane David Nabimanya Garden so ne bwolivaawo ne bwendivaawo obujja kuba bujuliza abaana baffe bwe balijja mu kifo ekyo kikyalamu baligamba nti taata yaliwo taata abadde bera taata akyaliwo sitani takubuzaabuza enteekateeka ennooginyooma kyokka kitwetaagala kitugenda nakyo tetugenda na mamotoka n'abakyala balungi n'amayumba byonna tugenda birekawo tugende
buli omu agenda yekka naye bijjukiza ebigenda kutuyamba okugaziya eggulu lyaffe era netutwala mu kifo kyetuliwumulira ekyomuwendo ebifo biri bibiri waliwo geyeena neggulu waliwo abantu abali abagaa nti gwe eggulu walirabako lifaanana litya tebakulimba ensi y'omwoyo gyeri era gye tulagamu nga tuvudde wano oligenda mu nsi ki waliwo ekizikiza n'ekitangaala so yita mu bikolwa ebyekisa olongoose wooliraga omukulu yes oli fresh onjagaza katonda the fresh kati sawa zo onjagaza katonda okitegeera katonda akola ebinene akola ebikulu owunya bulungi none amaanyi abantu bampagidde ssebo sure bantu bampagidde kyolina omanya bampagidde era oluyimba lwo lwandese ku sho nga nyingira eyako ettaala oluyimba lw'ettaala ettaala lwewawandiika lwelwakulese ku stage ono eyanyambako ku luyimba lw'ettaala sikwogera bwogezi naye nga bwekitowe kiri lwandese ku stage abatekamu eyako ettaala ndi wano mu maaso g'omukama leero osaba ettaala eyake mu bulamu bwange nange njagala ettaala eyake okitegeera wamanya olugendo lw'obulamu bwange taata naye kinuma okuba ekisimuula oyo n'amaloboozi gakyakutisiba gomwana katonda atugoberera twali mu studio ne Apostle ono ewa Siza Combo Records producer Siza oyo atukwatiridde nnyo yankolera n'oluyimba lwe nga nkyayimba ennyimba ziri ez'ensi lwayita n'ensembera n'embimusiiga ebirangi yali offer ng'ensi enkutte nnyo nampita nanga nti jangu tukole nankolera oluyimba olwo era oluyimba lwasooka okunsasuza n'okuninza stage ez'amaanyi era lweyawola brand yange twali tuli eyo ng'enjala etuluma Bright Gono Maleto yali azze okuyimba kati bwe yali azze okuyimba ne mugaba naye mpulidde ekintu muli munda ekiŋŋamba nti oyimba ennyo ennyimba ezidduka mbadde nsaba ompeyoko ku mukisa nkuwandiikireko ku luyimba nga lugenda mpola naye nga ssaala omwami ono yali akuba sho nga ziwuma naye nga azikubye eri waggulu nemuga kane tuyimbemukko ku ssaala obuzibu waali awo nanga nenze siimanko ennyimba za mpola ezo zigenda kuntawanya muganda era tugezese oluyimba olwo luwandiika natunira ku ngeri gye twali tufaananamu muganda wange ono yali ayina engatto. By the way, it was a true story. It was a true story. True story. I had a choosing a yalubege. I think abansuza busuza. Nansuza na yenge era mpisa bubi. Ate nga nange mweyagala nnyo. Okitegeera bulungi. Naye n'atuuka ekiseera nanko wakati mukunko wanaye nga mpisa bubi. Twogere ku saati eri yalina saati yalina ekitogi nga kyona kyulisi kati eno sebo mpya. Eno mpya sebo togiraba nsuubira. Eno mpya si eri ekitogi twagisuulayo dda. Engatto z'olubege nzikooye engatto z'olubege nzikooye n'omuzimu gw'okusuzibwa nagwo gutwale. Yanyumiza storage yali ayita munanga nkooye okusuzibwa ne mga kati katuwandiike ku ebyo byennyini naye nebaza Mukama okubanga ku shenene ate oluyimba olwalulabyemu era omuzinzi nogakalunyingize wabaddewo omugwa kwanza nabadde njala kuyingirawo na vibe eri ey'amaanyi njiri nze mbulira njiri eyo gye oba omulogo oyo eyali atuloga tebikyasoboka omulogo oyo eyali atuloga ewaffe bitala byatadde nga twenjala okuyingira nalo wano okuyingira aida bimala omusaada aida bimala oyo Yesu wife aida bikola omusaada aida bimala oyo okumanya ajja bikola aboogera banasirika wesh ona jabikola aweddemu amaanyi onasituka lwena badde njagala zina badde njagala niwagamba neda twagala vibe eri ey'omwoyo ennyo embaga nkali tukube emundu ya Yesu ekaye ekuba buli mulabe emundu ya Yesu ekaye abajiina abe balokole nengamba batukola olwo nagamba nedda ani agamba olwo abakubi b'ebivuga wabaddewo omusiko omugwa mungi nnyo nembaga makale tugende ne disiya This year, I'm unstoppable. Mwaka huu, I'm unstoppable. Mwaka mpya, I'm unstoppable. This year. Sitogira. Nagamba nedda. Buli omu nagamba tuyingire n'ettaala. Antu bonanga bateseka ettaala. Embaga kati bintamye mukole kye mwagala. Kye musalawo kyengana nakyo. Naye ne tuyingirawo n'oluyimba lw'ettaala eyake. Naye yambadde suuti.
nambadde suit eri yabadde y'amaanyi ama white ngalabyawo white yenanga nyambadde white muganda wange nga zenna sibitegeera naye bifunga sinayingira mu church kuyeereza munda omuzimu gwavudde era bali abadde eddogo simanyi nakumanya okimanya enjala yanumye sikugamba nti sente teziriiwo emmere teyabaddeyo waka yabadde gyeri nenvaayo nga ndi mukufu enjala yavudde eri nga baŋambye gwaddako olwo kuliko omuyimbi omu nze akolaki nga baŋambye omuyimbi aluvaako oyo gwaddako abantu balina abayimbira abantu kesaawa zikyali muganda wange enjala yanumye omutwe ne gunnuma nga mpulira nfa zena nina stress sibitegeera naye mukama n'ayamba nenyingira bwente wenayingire ku stage bwente ekintu nekinvaako wano ng'oyingira ku stage wano omanya ate kati waliwo nenoti ezimu zenakubye nga ndabanga olinga oli enjala gweruma ng'olyanga abikkuka akapompo nkutidde n'okutya bali abantu baloga sikulimba muganda wange nengamba faya yo omuntu asobola okuloga atya mukama katonda wange ebyo tebiyitamu mukama katonda yakolera abalungi n'ababi akozesa katonda okuloga ffe tulogera mu katonda ayinza okugenda mu nsaasi n'alaba tebikola n'ateekako n'osaba ekitegeera naye wobeerawo katonda ebintu biwaawo biwangula enjala yanumye kyenyinza okujjukira mu kanyimba waliwo oluyimba twasalawo mwesiga tusinza mukama yeka gyotuwa eddembe twasalawo mwesiga atalina mukama kyova olaba nga abulwa eddembe ono omukama w'ekisa buli kimu kyenjagala kinkoledde okimanyi nti olwo oluyimba nakomye okukolasi samimivasesi okakasa nga nzeerabidde watuuse ku kivulu newerabira nalutaza twasalawo mwesiga negamba nyimbya biki bino nga sibinyumidde nange bagapu neddamu tusinza mukama yeka gyotuwa eddembe bagapu n'agattawo twasalawo mwesiga awo abafuwa sente tebajja nenebulizaawo naye ng'oluyimba ndwerabidde nerabidde oluyimba olwange omubi sitaani ng'alukujje kutedde n'okutya gwe genda tuli abantu nga bangi excitement was too much n'okutya nga ntiddemuku katono banayi buli muyimbi ali eyo you need to sing into a big crowd people nga gwo bategese muganda wange kali n'oluyimba waluyimba kyolala nyimba zabadde nga bbiri ebyevase zizaabuze naye mbyevase esooka ate nemba nenjiddemu ogwokubiri ate muna abantu bati baraba nsobi nalutalegamba kwegamba video yonna njirabye yonna nga yetwabagikuute nengamba I was not me. Someone was using my image to participate into my music ministry. Era ebinayimba saabitegeera n'abitegeera kale ne tukuva omulogo ne tumukuba omulogo si oluyimba olina si ehiti yange abantu nga balumanya oluyimba okuva ku lutandika paka erukomenkereza wakimanyi nti abantu bonna abaze nga bakimanye nakubivase esooka ate nenjiddamu ogwokubiri omulogo kitegeera kati wali wano kati ate mukusembayo nentekamu ebigambo ebitaali mu luyimba nze byantadde sitaani mugambe byantadde enduru ebitaale waffe byantadde abantu bonna laiti nga batekako bwe bati nze byantadde ewaffe byatutadde byantadde lingala abaana ne bakuba lingala neŋŋamba kyo kino maama nasakata omuziki jjajja nasakata maama yabaddeyo ne jjajja wamuleese jjajja muganda wa jjajja yazze ate jjajja azaala maama ye teyazze kuba yali myaka 10 yabadde mulwadde muko ate ono yaki myaka 85 yolowooza wa myaka 4 mulabyawo ku stage ng'azina kyade kinene nnyo ekyakyo sabola kwerabiramu eyo konsati bayidawe mu kusooka nali ntidde kuba eyo waliwo abantu abalanga mu kyakyo menegayira nga banaye munangireko manyi kwikire services zino zimanyi munangireko oli wawaka naye nowandika kapapula kale kyanumamuko twayiza ddala wamu kubanga ekintu ekibanga kiri ku kyakyo ewammwe
akyetaaga nti buli alinya akatuuti alina okuba ng'akikola ki ng'akyogerako. Olaba tubeera ne 31st naye tugiranga okuva mu gw'omwenda tugenda otuuka mu mpaka tugivaako omukono saawa 6 gwa kiro nga tuyingidde omwaka nga tugiranga. Naye oba babeera na mitima mibi babeera tebayagaliza banoonya ensonga gye boogeza ku basumba baffe. I don't know why. Kwanza Bishop wange yafulumamu eggwanga n'agenda India eyo n'abeerayo kati n'atulekawo. Show yange nkakasa amazima nti yalangiwa wiiki eyo ku kyaki wenyine wenategekera nga Sunday ngeno Sunday eddako wiiki eddako ate Bishop gye yakomeddewo. Kati Bishop n'anyamba n'anangira ekintu n'agula ne tikiti. Bishop kuba Bishop ye atutegeera wetuli tugenda okuyimba gwe tubuulira wakimu ky'ekkuumi tukimuwa niwe twate tuze mu service ng'abayimbi kwaffe tetulina kutuula tulina kuweereza ensi yonna abayimbi bonna. Era buli musumba oli eyo ng'oleka omuyimbi n'agenda n'ayimba ewaala ogwo gwe gwamuleetera gw'oliwo okumusumba nakumuteeka mu kumujjuza amafuta. Nze buli lwendebeka ku kyaki mbeera serious era buli omu akimanyi. Transport wange gye nva eri ku lw'ebusaabala eri emakindi ebusaabala okudda emakindi wano erukuli mubala muva Luwinge omutwalo gwange gunnuma mba ngenze kusaba era ntonsanga muzannyo nga ndi ku kyaki. Oba mbaddewo eddakiika 3 gaamala nenzijula olwo nenvaawo nengenda nenkuba ebibuga nenkuba amawanga kitegeera bulungi. So nebaza musumba wange Bishop Michael Mwase nti yalanze ekintu kyange ku ssaawa esembayo ku Sande yennyini eyo n'akijanjawaza okusinga kuli we twalanga ku Sande eri ewedde twagirangira wiiki eyo. Era kati nze mu gospel industry ndi muzira. Waliwo nakubuuza negamba nti naye byasoza atandise nga mwana wa maama ebintu bikyantawuseeko sinnakulani agenda n'abuza esente. Okimanyi nti eno ye concert gye nkoze nga endafubanyiza wa birowoozo nti okyalinje ebirowoozo naye nga tukyalinze ensawo etya. Okimanyi nti eno concert yokka gye mbadde gye nakoze nga sikubiza posta yonna sikubiza baana yonna sikubiza yadde ka posta kali ku kyaki ewaffe wetukozedde wennyini nga tewali. I use this one. Mikwano gyagize gyonna gyabadde mu ssimu yange nade simanyi nti banjagala baze na ssimu muno bwe muti nga nze baida natugesera mu wiiki sengeemu ojjira interview ze twakolanga mu wiiki ng'ebulayo mungeeno deni yeddako eri nakugamba mpweddemu amaanyi muganda wange okimanyi nti kyo bagiranze wiiki eno zirwe banaliyo kumando ba Tuesday abwe wati enaku ezaddako nemba nga ndi mu byange. Nakugamba nti tebagirangangako ku kyaki tebagirangangako. Yes, nengamba ate nina okutambula wanje sijja kubeera ku kyaki wenyini wengenda otegekera. Nengamba muzeeyi taliiwo nataliiwo ye Sande negenda nenkubira ayali abikwasaganya nemugamba naye muzeeyi omanyi nze buli omu muyita muzeeyi tenga tewanangira sho n'agamba twagiranze ogenda obuuza bafaani bange oba mikwano gyange bona nagamba twabegayira olanga naye tebaalanga n'agamba tebaalanga kyokka era ngamba bantu twalanga kulira enkokola mu kyaki kitegeera era mukama mulungi ate n'abo abamu era tebabaddemu kitegeera. So Bishop waffe atwagalanya tewali muntu ayagala bayimbi ku nsi kuno nga Bishop wange. Kugamba Bishop asobola okuba ne vision ennungi naye wano wansi wano nawo sitaani yetaaga okwongera okufuga zaafuluwewo tekyetaaga nakugamba. Olaba for example ffe tukulidde mu makanisa ngakati buli mu district gye mbaddemu n'ekkanisa mbadde Iganga mbaddeyo ne church gye mbadde nsabiramu ey'omuzungu taata wange nenzira Ejjinja nemba ne church emu nenzira Kampala nembeerawo n'ekkanisa emu church neyulikamu Christ Rains nga management abakulembeze bonna bayawukanye nenvaawo nenzira nenfuna eno gyendimu siri mutambuze nnyo wamakanisa naye buli wemba ngenze nfunawo omuntu omu n'abanga nsumba. So kati abasumba babeera ne vision zaabwe ate bano abatalina vision yaabwe abatalina vision ya ministry eyo oluusi enkola like Bishop oba pastor senior pastor byabakola bano ate abamu
baagala bamutegeerera ate kitasoboka so okitegeera kubanga nze nkuwulira bishop waffe amanyi buli memba wa kanisa yenna n'abamu amanyi ewaabwe okitegeera kati ate gwe assistant oba deacon oba ani oba asha oyinza okuba tobamanyi ne ba asha bano gye babeera obadde okimanyi ekyo naye nga yabamanyi ayogera nabo bamukubira n'omukubira tebeetaaga ggwe beetaaga ono abeerawo ono era nze nfukamira wano nga ngamba bishop we bali kunzaala okimanyi nti yantundidde tikiti ez'emitwalo 10 abantu 10 yabagulidde tikiti ez'emitwalo 2 n'agulira abatiini bonna n'abagulira tikiti ez'omutwalo taata mwoyo n'abagulira by the way eseesoose ku kyakye nga ya mitwalo 2 okuyingira abantu abakulu ekintala ekyensobola okujjuka naliko mu ofiisi awo wa sekretale wa dadi nga olwo tulanze balanze nga ku Sande eyo kati oba yali Mande oba Tuesday neŋŋendayo nemugamba Deacon kitya sekretale kenamugamba akubire ku bantu amasimu n'aŋŋamba nti abantu bonna ne bakubidde amasimu bagamba sente nyingi tebazikola ki tebajazisobola mugamba tewaliwo feedback yonna abamu bagamba weeyita kyokola syo nga ya mitwalo gitya 2 gwane nemugamba nti leave those people but those are dream killer bagamba baleke fe mukama nze nawulya mukama wati oyaŋŋamba kati nkiteeke ku mutwalo 15 abantu ngenda batuzaawa nze mpise mikwano that's why you see waliko title friends of bright what go amaleeto omwana omu yakubira sekretary esimu olunaku lwalwa lwakusatu n'amugamba mungeri y'okubalaata nga nange wendi namugamba ekyo yamaleeto ekyo yamuyimbi wamuona etuuse nenti maleeto etuuse nga oli amanyi agula tikiti tuba yali alina byakola n'agiteeka mulawudi munnange omulawudi yateeka mulawudi naye esimu yali eyitamu nnyo n'amugamba naye kati oyo ayimba biki oba oyagala kumanya byayimba jangu musyoye ne ku kyaki tayimba tabeerabeerawo ebiseera ebimu newabeerawo banne bayimba yetakola ki agamba ono omuyimbi w'amaanyi ayimba wansonga okitegeera omuvuka n'agamba kati ebiyimba byowe tebinywa waliwo abayimbi ku kyaki okwo tulina omuyimbi amuyita Daani Byamaka n'agamba oyo Daani olaba yebaali ne concert deni nze yange n'amugamba nti oyo olaba bakola sho beegatta babiri abalenzi naye abantu tebajja nnyo ate ke baali ku mutwalo n'15,000 kati ate oyo yategesa ate n'agamba nessoka kyennyini yeeraga ebiyimba bye tebinyuma n'amugamba ogambye tomanyi nnyimba zaate tebinyuma okiwulira then nempulira nga mpweddemu amaanyi ngamba ala abavubuka babyekyanze kendaako abite nemugamba sekretary nemugamba you know what Jago leave that idiot bwenti wanayogera leave that idiot ate nempulira odoboozi moze nga liŋamba nno gwolaba oyo agenda kujja kusho naye ayinza okujja ate ayinza n'owaguza n'ayingira bwereere oba n'ajja kusunga kati olina omanya abantu baali beesunza okulaba maleeto ng'ayimbira obutebe obukalu mukyaki kati balimabiba mu nsi ziri setaani ali mu baana ba mukama gwe vaayo abantu baali beesunza okulaba ng'anyimbira obutebe nze nkubuulira amazima January yonna namusiiba wanajjanga eweerwa ng'olaba nga nsiibye okitegeera January yonna namusiiba yenna ne leero olondaba era nkyali mu kusiiba okitegeera so abamu nze nyimbye emizimu ne giva ku bantu abasobola nakuwaako testimony eyo nyimbye ennyimba za lwaga ezo ne ziviisa abantu emizimu ne gibavaako ndiko okuyitibwa ndiko ekintu ekyenjawulo okitegeera kati n'ekirala kyenyinza obuteerabira abasumba bajja ne bandagala avu one blood mu story eno tulaba nga abasumba bali positive ne be basumba bano baba negative nye kiyitiridde ebirooto babituga those are dream killers. We have dream killers and dream what boosters and dream boosters. So my pastor is a dream booster. Tata wa mwoyo era tutuza n'okutuza nali mbeera ku kyaki buli lunaku naga bright kyusaamu you need to brand yourself.
kati abaana banga sikyajja bukyakye bagamba olina amalala nzija lwa service nja lwa nsonga kuba kati sikyali mu praise and worship namwe special artist ndiyo neetongodde nganze oba onjagala jangu mu office yange nga Bright Go wane Maleto era kati bino bye twagendanga oli naaweza ebbaluwa y'ekyaca ate bakuyise babayise eno naawe n'ogenda n'ogobera tebakuyise nze wemba kati microphone yenoonya sinza aginoonya ogwange gwakufukamira ku mavivi gano nakuwanika mikono eri Mukama ne mugamba nkwebaza ku lwa ministry gy'ompitidde nkwebaza ku lw'amakubo g'okuba wona wompita okuyimba ndi ready nfuula busy kati gwe ogenda oteeka conference bikoze biti abantu bakugamba twagala gundi ate am so favored ndi omu kubayimbi abasumba bebagala nkuba stage bro nze enyemba 10 ni buli luyimba lw'enyembe nga lufaana lwe style ondala maloboozi malala nenkuyimbira zonna so kati nekyala abantu amusumba waliwo omusumba yavuye ntebe bamwita musumba Dorin yavuga emoroka ye kufa ntebe eri ku Kyekaseni najja oyandaga omukwano era mukwano gwange abasumba waliwo omusumba gwe bayita musumba manyi bangi olwo njogera olwayo musumba Bishop Frank andogwa antereddeko 10 antereddeko 10 yantereddeko 10 n'agamba saasobodde kujja naye 10 liiryo waliwo omusumba ava ejjinja Bishop Dan Lukundo yava ejjinja Bishop Dan Lukundo Mbiko Full Gospel Church yajja ne mukyala we na assistant we ne bajja ku show yanga oyo gwolaba yangambye n'angamba Bright va ku bigere fune motoka nonyayo emiliyoni 6 nze nkoleki awa onsigadde wentandikira amazima kyo twafuna sente nesigazawo emiliyoni ngazezo kati nonyayo emiliyoni 4 bampe motoka yange ogenda mu show ngama ati Land Road yakubanja emyezi ena Land Road yali amanje emyezi ena nga jabanja nga tuli mu ogwagwa guli gwabadde gwakutaano emyezi 5 gyali amanja Land Road wange kunyikiriza mulokole Land Road si mulokole ali awo alinga musamize alinga mukatoliki tategerekeka simulaba nko ng'agenzeko mu church bana mulabako ali mukatoliki baida we mbasene mukatoliki wa Protestant bagenda Kerezia n'agenda yoko nga kwa 25 mukyala we yaterosa kuona kwenkulu bikyambira kwamazewo emyaka giringena ngakubanje emyezi Land Road yakubanja ono omwezi gumu nakukasukira ebintu wabweru nze munnanga agamba saagala akuswaza oli muweereza wa Mukama naye noonya sente ne mugamba biganye waliwo otukana kyokulya nga kibuze ssebo naye nga Land Road olina okunoonya akakene kabula so kati nebaza Mukama ndi Land Road namukirialinze okujja guno gwendimu gwete gwabanja naye giri gyonna namukirialinze tamanja naye risiti gyeri waka tamanja tamanja show nakubuuza wiiki emu tonakola lyaso tomanyi kiddako nengamba ne Bright Gowa nensaba nengamba Mukama saasaba nnyo nagamba bugambi Mukama ku bintu watali kkubo kati awo newolayo ku sente za practice live one waliwo mukubi w'ebivuga antera okunkubira bukyantala kuyimba bamwita Sami oyo yangamba nedda papa tulina okuba live tulina okubeera woyagala tuyagala nze kanoonyi giri baba kubiba ebivuga kati yali yankubira enanga n'abanga agenda mu meeting y'embaga yeesooka kyokka tukoze naye program okuva eno yona n'agamba nca mpozi wiiki eno kusa n'agamba nze siriiwo nimungena mu meeting y'embaga mpozi nga ntuka saawa 2 kwemu kitundu tugenda amala saawa nga 2 kwemu kitundu waavuire eri ewakiso ajeno wede ziba saawa 3 kitundu nengamba bebiti nedda olya nemugamba nedda nengamba Sami njivudde kolabo oyo kabaka oli omwana atula ku keyboard nakuba bass nakuba solo nakuba ne vamps zonna naye olaba nangamba tufuneyo abakweyivuga nakubira owa solo nakubira owa bass nakubira owenanga bona ne bekolamu omulimu backup nazifuna ku wiiki eyo yennyini eya show owulya
kati ngenda mu backup okukola okutandika okuyimba nga ne backup tebenyimba tebazimanyi naye nga koleko babiri abazimanyi Yusufu ne Mami Viola kati twatuli awo nga namwe emitwalo egyo gyali 5 jewewoze jenewoze nga gyendina wajewola kwani bana nagwe najewolako eyo nemugamba ngenda akuwa sente ezo nampa emitwalo gitya 5 katujukira buli mukubi wa ivuga practice yayetaagayo ogumu ekitundu ogumuzaayo naye nga baagala 2 ne backup waliwo yava ewakiso waliwo yava saidi zeyo nansana okiwulira kati abalala omulala ava Busaabala omulala ava Masajja omulala ava saidi zeyo Bunga bona backup kati sirina kifo kyengenda akoyeramu studio zonna olina okusasula natufuna studio nga buli saawa ya mitwalo 3 nendibanga sigisobole nengamba Musumba mukwano gwange nampiikanisa Musumba bamuyita Prophet Mwanguzi akusala amalodi awo kumpi okuliraana ne ATM ekipande kya Blaza Loan awo then nampa kati watukola amasanyaza negagenda yakolako enyimba 3 Stani arwana olwono tukola lwakutaano ku Sunday ki sure yeah tuli muri yaso the first day atenga is the last day wakola liyaso mundi gumu tugende maaso omutwe gunnuma olw'ebirowoozo nnoonyeza nta sente mukamanga waatali anguzi nenkubira omukyala goloti essimu nemukubira essimu nemugamba goloti akola ku bya money lending nemugamba nyamba ezagenti ompeeyo emitwalo 10 n'agamba okimanyi sisobola akuwa nga tewali musingo n'agamba naye kankuwe zino ezange ninaku 5 n'asindikira twatambuza abayimbi okuva ku Salama Road paka ku Busaabala Road ogenda y'ekyaki erina generator awalala ne tutambula paka eri naye nga bayomba banaye tulinye banaye biri bwebiti ne bo tebamanyi kyenkola kye kyoyitamu muganda wange ekyali awo ne tugenda ne tumala okukola kati nensiibulako owananga n'owa jazz ne bagenda nensiibulako n'owa solo nemusiibula n'agenda kati nga nsizazo owa besi ba backup 5 nina okubazaayo enkuba nenyamba mukama n'aleeta enkuba netonya kati mu nkuba omwo nayiiza transport munaye nina concert kusaana naye muzeeyi ndwadde nyamba anti gonagamba nti njagala practice kwa kwejjalabye siri bulungi muzeeyi nina wempita naye nyamba njakubuulira nga tumaliriza njazikudiza mwana wange kankuweyo 2 nkuwe buuyi kale muzeeyi mbandi awo ng'oli agamba sigenda kujja ku shoyo naye natwala tikiti ye5 naye kanzikuweereze n'azimpa neŋŋamba mukama oli w'amaanyi nalinga omulema alonze ekigere nalinga omulema ow'ekigere alonze ekigere nemba zikwata pozi mugambye mutya mukwende ku mobile money nensasulanga doni wabeera kati lwalina netukola practice yawo ne bagamba backup yonna nesalawo ne bagamba tetugenda kubakinga gwebya bino biri mu practice tetugenda okola tuyimbye bubi practice bibi tetulina introduction tetulina biki owenanga omujoshi nayimira n'agamba nti nze nakolako show nga practice tugikoze olunaku lumu ate nga tewedde nakugwa n'ennyimba ezimu tetuzikoze netuzikuba show yakola ki yaggwa n'agamba nanyinisi agamba ki nebagamba nyimba live nebagamba tetujja kubakinga omanye byeyawuddemu ebikuusi abaana bagamba tetujja kubakinga omwasirisi nemugamba bamugenda mugende n'essaa zino musobola okugenda wekyayi nekyawa nembagamba ngenda ayimba live Madu jayogera Musumba Mata naweeza oba togenda ayimba live sigenda kujja nembaga amula message eno nengamba kati nyamba damani so natusobola selection z'ennyimba netuvaayo enkera munaye show ya nyuma okusinga n'abakoze practice emirundi 5 mu lugenda awo Friday abantu bonna batadde mukiriziganyiza tuyimbe live ekijja kijjo bakuswala nagenda okutuuka bandekanga namwe 10 zaali 5 sinasasula ba service provider nga owatebo amazzi soda abantu bagenda okozesa ebyokulya ku meeza sinaba
sinaba kuweereza transport wa kamera agenda okukwata kwevalinga omukolo sinaba kuweereza transport DJ sinaba kuweereza transport badansa abakalicho sinaba kuweereza transport badansa aba creative owulira byonna biri kunze nino bikola ku Saturday ne ku Sunday era nerabiramu waliwo tiimu gye naleka emabega y'abadansa nagyerabira najjukira nga zisaawa 11 naye ng'ate ngenda 12 okuyimba nengamba okubakubira esimu papa ffe waluddewo ffe abaana babagenze mu kuzannya biriwe biti nempulira omutwe nga kusanya ate se nazifuna ku saawa esembayo enkuba negenda ekwata waliwo omukyala bamuyita bali eyo UK n'omwami we awo nga sinabakugira ku Sunday mba wakanga n'emitwalo 5 ku simu owatebo n'agamba oba tolina sente sigenda agira nemwegayira nemwereza emitwalo egyo gyewali oyina nga mu nsawo nsigazaamu 10 zaali ezo sho ya leero lwennyini ye Sunday neninya boda ya 13 paka okuva ewa service provider yali wagangu nengendayo nemuwa neninya 13 nenzira ku Salama Road nempitawo paka wano chachi we yali wana erukulye Makindi nibanteeka nako kubona tambuza nabigire paka koche naye nganyiridde ntya nyambadde ntya nga nyambadde ekitenjize nandi oga naye oga talina amuyadde n'ekikumi mbani mu service nga zote ngamba mukama gwamanyi naye tuswala ffenna obalanga sho ya leero Bishop akala katenjiri ekigambo nga kinyuma naye nga mama nza siyengera bino betulekako data bwetu ti kusaacha ngendo olaba simu ti nengamba eno siye nentunula nengamba basooka ne bakubanga siraba owulira nengamba omukadde Dirisa ankubira njagaza kyo weeyuke omanyi nali ku live emu eya Balijja Franka Muyembi kwena mufunira n'agamba ajja kunyamba era yaweereza sente za tikiti naziwa Balijja naye ng'alinze ku lunaku lwasyo lwabazikola ki azisasula tuziryamu ebitumbu kati nankubira n'agamba tubadde tuli wano naye tulaba shoyo ng'erafubana okutandikira ku kyaki ewo wennyini abamu bagikuba abamu bajagala abamu tebajagala nemugamba maama kyekyo ali UK pastor era abali mu kyaki abalaba bukyeno banda banga nfulumamu eddakiika gaali aganga bishop abuulira saawa ezo ziri 6 n'eddakiika 5 awo bishop kuba agimala service 7 aga 3 nenfulumamu netwogera ne bansabira bwe kyatukola interview eno bali kunsabira obudde bwonna obukute walaba ku Sunday enkuba yali ekute ekirenga kikutte nonge ekute tagetinze saawa zakyo saawa 9:10 omukyala n'asaba essala ne baawe agamba amiina ngamba wulira naye nga gwe basabira omutima guli waggulu n'agamba kati nze ne mukyala wange tugenda agulayo ki etikiti eya VIP n'agamba naye nze nali nagulayo eya Balijja naye tomugamba nti ate sibyogera muno n'agamba Balijja oyo alina obubaka naye ate buno bulala nnyo ne banterako emitwalo egyo 5 Mukama oli w'amaanyi owa kamera nemuwerekezaawo sente awo kwata transport nemuteerako ekyebiri yangamba nteerako ekyebiri nemuteerako mba ndi awo ani omulala awo naye nemuteerako transport n'omulala transport nensigala nga amagamba mujje sente ziri bwano wennyini bamuleta boda muzireeta naye nga zitwali sente kati mba ndi awo service negenda mu maaso mwana nkubira munnaye nze sigenda kujja naye natwala tikiti ye10 sente zizo nemperekezaawo badansa abasooka naye muluddewo sawa mwana badde muli ku church transport wa mubuulu ow'ameeza agamba olina okunyongerako naye nemwongera ow'emeeza namugamba tuwa ku church nkwebalansiwo n'atuuka ku church na boda nemugamba nziwo wa boda nedda nzija okitegeera nensasulirawo nekyokwambala nga sikirina kolwe nnyini engatta eno ogiraba ginakubira mu sheeno ogiraba waliwo nendala Timbaland olwo bishop n'abantu bagulako tikiti mu kyaki n'endala zajjanga buzi
munaye sigenda kujja ndi eno twafiiridwa naye kwata munaye ndi wano twafiire kwata nempeza emitwalo gyalinga 3 n'ekintu nenziruka mu tawuni sawa zalinga 11 we nagenda mu tawuni 11 kitundu 11 kitundu ana we nafuna sente so etandika mmeka naye nga sina ngato naye nga ate nafunye esuuti nowe suuti abandi nyiri ku lunaku lwa sho etandika saa mmeka sho olwedda abayimbi bakayimba nga 30 toyina ngatto sina ngatto naligato bikadde ozogera sina ngatto ate sina lugoye lwakukyusa lulala nengamba nkoze ntya nenziruka mu kibuga kirungi nali manyi we babitonda nengamba mpaka gato mpaka ka 46 nagamba sina 46 na 45 kunze mpanja kwekapika mu ebigere ebabinjo kyabinjo kino yenga kajira nenkateeka mu nganda bamazeeyo kalaba nsobera tafo kalaba ate kanyiga kakana okalaba nerebeziko nenkakuba nenkajjawo nengenda kano kayinza okutanda nenzirukayo webasuubuza Timberland nengula Timberland bannange ya black yellow boot nenjigula nengamba kati ekyo kimaze nenfunamu n'akatambaala akeeru ka red nenfuna akatambaala unfortunately nako nakalirabira waka nga nteeka ebintu mu nsawo kyenzijjukira nagenda okuva waka n'ensawo nga neerabidde omusipi ne stocks ezimu nzeerabidde natwala ndala okitegeera nekyakyo neerabiranga ndaba nzikuse naye ng'ate kyeba bankubira bajjudde yangwa zino zesaawa oyimba olwo zesaawa 12 n'edakiika 20 nembagamba mu dakiika 10 ntuuka awo nzaddako kati ntuuka awo nentuuka nenyambala ng'omusipi tekuli mpale tekuli musipi era abaali mukyo baalabanga nga nkisika waggulu bonna teri alina musipi guntuuka abaaliwo anti enaku zibatunga empale nga zikwata mu kiwatolaba eno njambadde tekuli musipi so bwetyo bwegenda mu maaso mukavuyo akangi mu lwogaano olungi Katonda akulonda yagamba maleeto aposo olina okunyimbira leero kigwa leero emizimu gikutuka leero maleeto onyimbira lwaleero nze nalaba Katonda ng'atambuza ebigere n'emikono bwakuwubira bwati bwampuubirako bwati Katonda nze namulaba nga mpuubirako kubanga byonna byonna tegaali manyi gange. It was one of the most successful show ezaali zibaddewo ku kyaki ng'efunye sente tekoze roosi atanga ya bbeeyi akavuyo konna sitaanike yateekawo tekakusuula akakodyo nze mu kyema kiri kino kimuli nali nziweddemu amaanyi eddoboozi nerinzira neriŋŋamba nti ani ayakuwonyemula ayakujja ensambya n'akutwala n'okujja emulago ng'ebyenda byo biri wabweru n'oba ng'oli mulamu. Ani oyo? Who is that person? Trust him. Niwe nebakanga bwene naye ng'abantu bagamba naye ng'omutima mugumu ate buli ayayogeranga nga mpa amaanyi era gw'otya okwogerebwako oli bubi nnyo bannaye Mukama tosabiranga balabe b'okufa omulogo musabire affe naye onoomulabe atakwagaliza muleka abeerewo munnaye n'abayogera ku olwo nabalaba nga bayingidde ekyaki basasudde oba basasula simanyi kyenjagala obuuzaako mu kyaki muno ngate abaana ba Kristo benyini bebaga tejja kubaawo anti mulimu abayimbi ffe mu kyaki yaffe tulinamu abayimbi basacula naye nga basabira ku kyaki yaffe ne tubeeramu abayimbi ba gospel naye nga tusabira ku kyaki awo nyini we waffe ffena tuli baana okitegeera kati bano abayimbi basacula be basinga nnyo okunkuba ennyo okitegeera naawe abeefuula bapromotinga sacula be basinga okuba ate bavubuka okitegeera be basinganga nnyo okunkuba tejja kubaayo yayimba biki bano kubanze me am not a worshipper, I'm a praiser. Ate sometimes I do worship but not too much. My calling is there. So kati abaagala nnyo okusinza ennyo bonga nabo balina abasinza be baagala kitegeera ano omuntu nga olaba ne Yesu abatamwagala yali mwana wa Katonda naye abatamwagala baali we bali tolina wogenda ng'olina bakwagala bokka olina okubeera n'abatakwagala. Show zonna zembadde nkola Mechanical Bongo nkubuulira amazima nti nakolanga show nenteeka baana ng'eriko omuntu nze kennyini n'abagenda oyimba bonna nengiteeka kukuba erigenda ku kyaki nga buli ayita agiraba nenteeka ne baana ku kyaki bweti ey'olugoye nenteekako neneyo eriko omuntu
webekubiza ebifaananyi nga va waggulu yonna emalayo zenna centimeter zonna nenkubira zi posters buli kanisa wonna posters nempandika invitation letter ku makanisa gonna eno tetawandikiddeko invitation ku church yonna okitegeera abasumba n'abayitidde nga nze ku ssimu eyange abazze saawandikako baluwa egamba nti banaye mbayiseemu jeeno anedda ebbaluwa nawandika ebbaluwa zaali 50 10 nirinfaako nga nemereddwa 15 zanfaako nga nemereddwa okutuuka gye bali abasumba olwa transport okubawa n'abagenyi abakulu saayitako muntu wa gavumenti yenna alina okuyimbako yali woman MP owe Namutumba naye bamubba akalulu naye nawulidde bakasazizza bagenda kudda mulonda then abaala abakulu be nali ndowoozezza okuyita abamu nga bali bize bagamba twakava mu campaign erere omanye bwe bityo bibeerawo tetulina ssente ne mbagamba buli kisi muntu yenna yeekuusa ku kyekuusibwa nti kirondebwa oba kyalondebwa oba gavumenti nekikola ki nenkisazaamu neŋamba ntunuulidde gavumenti yawa ey'omuntiko nze gwolaba navaako ku kiwakka essaawa zaali 7 nempulira ekintu okusala nensaba okuva ku ssaawa zaali 7:30 paka essaawa 12 ku makya nasula wabweru waliwo nga ndaba buli kimu kiganje nensaba mukwano gwange Africa nangamba saba togenda ku lusozi eri olusozi luteeke ku kyakikooli we wali olusozi wali eriko buli kimu kyonna nensaba ninga ndi bwenti interview bazimpitiranga waliwo oyo muvuko wa K-News yampitiranga jangu eno nangamba jangu yo n'omutwalo naye nga mugamba sina ssente naye nga takkiriza ati sina ssente twalo gwaki gwa kumuyambako nga ye omuntu ku mwana agenda obeera ku kamera okitegeera ne mugamba sirina n'atuuka ekiseera nangamba jangu ne mugamba papa amagulu ganuma ntambudde nnyo sinawendaga natambuzanga bigere kutembera sho nze natambuza ebigere ku show yange nentuuka ekiseera neneetamwa waliwo abasumba be nali manye nti mikwano gyange oba waliwo abaweereza abamu nali manye nti bamikwano gyange n'omugamba nenakonsate njala akulaba awo nga era akimanyi ogenda amuleeta tikiti na tebo ne bakwebuzaabuzaako siriiyo okitegeera kyanjambako nnyo okumanya emikwano gyeki that's why naita friends naita mikwano esimu erina amaanyi mikwano ne baweerezanga message ku WhatsApp amu ne mbakubirako abamusaasubula kubakubira kubasaba amalaayo so nentambuza ebigere papa natambuza ebigere nentuuka ekiseera nga n'okunaaba nzijukira ku makya nti saanaabye owulya ng'ate mbeera mu kusiiba nenyambala olugoye olumu nga nenduddamu ennaku nga 2 ku 3 ekitabeerangawo nga saati bweto n'ojambala naye ng'ojjukira okomye n'ogamba eno mpozi sinjoze okiwulya nga ntambuza ebigere nina engato gye natuuma fighter nengamba ono fighter concert oligwa wendegwa nengitambuza waliwo engato gye natambuza n'ewuzi ne zikutuka gyeri wake yatunguluka yonna lwakutambuza bigere tambuza bigere kuva Makindi kudda Busaabala kuva Busaabala kudda Kanaaba Uyondejje kudda ku Salama Road Masajja okitegeera kudda Bunga kudda wa naye era mu bantu bonna abamu besaasuubira ate be bajja ate be nali nsuubidde abamu tebajja abamu byabakwata abamu bagenda mu kuziika abantu bafa nnyo mweyo wiiki simanyi lwaki newaffe yennyini twafiirwa n'okufiirwa emirambo 2 naye saagenda kuziika nga ntunuuliddeko nze ne ŋŋamba mweziike jjajja musajja azaala maama mwanyina yafa yafa myaka nga 10 abwe wati ffe waffe abantu bawangaddeko so nentambuza ebigere nentuuka ekiseera nga ensawo ekifuba anomizibwa kifuba lwakusawo erimu tikiti nempulira nga nfa kati right now nze omuntu akugamba nti entalo zonna zikwase Katonda yeka yasobola Katonda yeka yatandika ate togenda kaka kintu nga entandikwa yayo enkomerero yayo tenaba kugwa
nze nsooka kwebaza bishop wange Michael Mwasi awo ku Kingdom Ministries Church yanyamba yampa ekifo kya bwerere nampa amasanyalaze ga bwerere n'amafuta mu generator ga bwerere owulira nampa compound nampa toilet nampa biyigo byonna bakozesa mazzi omanya abantu abangi nga bazenga 5 ku 3 awo okujja okubeera nga bona bazze kubeera nga balina okugenda mu toilet bakozesa mazzi agenda ofuka akozesa mazzi agenda okugenda mu mirimu minene akozesa mazzi nawulira engalo nga tawulira bulungi agenda n'anaaba ekitegeera kuba kyakyaffe nnene nnyo okitegeera nemwebaza ekintu ekyo yakikola bulungi nnyo era before okukitegeka nali naye mu ofiisi n'akikiza n'akikoona mu stamp netandika okiranga nze netandika olanga nga lumu nganza omuntu okitegeera nga lumu nganza omuntu we natandika olanga kwa December yona abeera wakulanga 31st tetuteekawo kintu kyonna kyakulangibwa okujjako ng'olina embaga ku kyaki ewaffe tulanga 31st netugiranga netugimalawo kati January nga lumuuze we natandika olanga kwa bishop yebazanga lumu kubanze yalina programa nengamba naye nakoze omwezi nga lumu ogwokusatu ninayo ekivulu awe twakumuulanga ku kyaki kitegeera ate awo daddi abadde nga bize bamuyita mu makanisa malala dde no kati ng'omuntu niwomugamba naye n'abamidiya ngo bagamba naye muteekeyo posita yange nga service wedding eri yakufaako teri yakufaako tukola bwe tuti teri yafaayo ngambye bagiteekayo nenteekayo nga seene ya bulijjo enanga ffe twaba muganda wange ndi nalaba sitaani ku show yange nga ngitegeka n'abuza ssente zonna negye nali mpita emikwano gyonna negenzigwako nentoboogo mwana omu yeka yavaayo Africa n'ajja n'angamba maleeto kimanyi kyetukola kankubeerewo muganda wange tolina ssente naye katuvuge nze omuntu ayabadde nga ne ssente naawe obadde ondabanga nga mizimu 5,000 20 nga si kizibu gyendi 5 ekitegeera naye kwolo zaabula Land Road n'atabuka mu kaseera ako kennyini abadde agumikiriza emyezi va mu nyumba yange nfune abansasula ssente baaleetako n'omuntu ku nyumba nga wendi mbagamba wemba mwagala okufa abagenda oyingira mwene enyumba oba mwagala okufa muweeyo ssente zammwe nze ndi kusajja wa Katonda asajja ebagenda eyo bafuna ebizibu nensijala mu nyumba agamba oba oli mulogo toli musumba radio diagamba ekitegeera ebagamba nze wange tebabbawo ate wange tebatwala byange nga seeyagalidde era bababba bonna nze wange tebabbanga omukyangenda ku nyumba ezo babba bona banaiba nze tebanziba obujulizi obumanyi obwo babba bona nze tebakola ki tebakuba ntambula nengenda Tanzania Kenya mu nsi ez'enjawulo zentambuddemu zonna nengenda nenyimba nenkomawo ewiiki namba waliwo natambula omwezi mulama nga situla waka naye nga babba bali abali mu nyumba nze tebanziba ataliwo sayi gwa Yesu tuvaaga tugamba Mukama Katonda eno ennyumba buli anajjawo ng'azeeko n'ekirowoozo ekibba wano afuuka ennyanja ennyumba efuuka empologoma efuuka embwa efuuka timba emisana gifuuka ekiro gifuuka emisana naye we bavaawo ne bagenda ew'abalala balabye bye batwala wano wange n'ogamba Mukama mbisirize musaayi gwo okitegeera tudde wano oveewako okutebaagayo otambuza bigere ku show ogenda ku church awo wongolo nkubyemu nva ku shoppinga mu tawuni awalinnya ne kusimu ngani nako awo musumba Queen Kadashi yajja nangamaza sigenda kubeerawo nnyo nasobola okwata sente ze za tikiti yali yeetwala ya mitwalo 5 nampa kwonna 10 nangamba Mukama oli w'amaanyi nali ng'omulema alonze ekigere muganda wange nenshoppinga nga wena kugambye nenkomawo nga ndi mu maanyi n'esente ku simu nga zikyaliko ez'endala bright mu bufunze show ekyasinze okutegeka obubi ye show ekyasinze okuba successful show yange gyekyasinze
sho jentateseeko nnyo magezi nakuteeka mu bitigwanira sho nga weeri n'obeera yebadde successful. Sho sitakoze ku posta yadde neemu, sho sitakubye kalango ku TV ku radio yebadde successful. Zizo nanga neguya nanga ku TV eno nanga ku radio eno banamawulire mbayita size munamawulire yedde n'omu. Owulya nsaba zi sponsorship zonna yeshebadde successful. Juzi twabadde ku show yange nga tena bakubera waliwo show y'omwana gye twaliko yalanga ku TV ez'abalokole sijja zibala naye ekivulu kyamusala. Awo wennyini wategese nedda makanisa gaabwe abamu bategeka eyo ku National Theatre, Sobani, the Plaza, abamu ku Fido Dide ebyo ebifo by'abalokole okitegeera ole faamu eyo nebibasala nze nkugambe saakola loosi show yennyini yetegekera show yaayo. Sente ze nafuna waliwo nagenda n'ennyimba nenkubayo emitwalo gyali 10 nengenda awala n'ennyimba nenkubayo emitwalo emirala 10 nibandizayiningira tickets tickets emitwalo 15 nibazidesigninga n'omwana yankola graphics samwayadde n'ekikumi mbamwita Makaraiza ali Nairobi kuba abawano nagezaako okubagayira munkolere posta buli omu agamba njagala ye3 njagala ye5 njagala ye2 n'omutwalo nga sigulina toyina ati n'ekikumi naye nga njagala posta yaki yasho. Owulya wawulira otya ng'olinnye ku stage bakwanjudde tomanyi kiri munda ovudde ku stage bwoti okubye mu nkuyanja y'abantu amaaso omanyi kyenyinza okugamba waliwo omuyimbi wa Satula yayimba oluyimba bikisati waabwe abali banjogera kati bafudde okitegeera oluyimba olwo lumanyi kyekyanzijira mutwe ngamba nze kisaati waabwe kigatto bano bona baza abasajja nalaba parking n'entya parking ejjudde ziri emmotoka parking ejjudde ziri emmotoka Pastor Merida nayiwawo taxi musumba Lovisa waliwo musumba waawe seeta erweza ku White House nayiwawo ekwaya banayina empulira ekisa gwe nalaba Katonda nga sitafubanye okulafanako nalafubana nate bwongo bwange kubuteekamu nnyo kino njagala kibeere bwe kino naye nga sirina kikikola kiringa wonalaba ekiro 10 ekyomukyere kirya naye nga tosobola akisitula naye ng'owulira wandibadde okozesa abantu ne bakola ki bakisitula obasasule naye ng'okirabako bwoti nga nalaba keeki bwe nti nga ndaba ngendako envudde mu ngalo ngenda kuswala natukayo nekisate ngamba kanjongereyo naye waliwo omuntu munda mule aŋŋamba naye lwaki otya nina ekyawandiikwa kyensoma kyentambulira kinatambuliramu bakiyita kiri mu Job 14:7 there. Job 7 is it 14:7 there. Job tugamba kiti wakyali esuubi omuti ogwatemebwa okuddamu ne guloka neguteekako amatabi n'emiranda yagyago negidda buto negiroka negivuna amazzi n'ebibala nebiteekebwako so kinatandikiranga at least nakoterako obusoka at least there still hope for a tree nga sikagenda at least there is still hope. Kiwatambulirako ekyo kinatambulira abantu bakuba enduulu amazima nga wondaba ebirevu bino saasala mu saaloni yesho yange gye saageze mu saaloni saagenda mu saaloni nti bakwasina sente naye obudde bwe nali ndina osaliramu enviiri nga ku Lwokutaano oba Olwomukaaga naye sirina sente kati mbanvaayo nga nina okutuuka waka ngende mu saaloni bansale ndyoke ngende kuki kusho amasomo ne gankubirwa teno kikutte obwongo bwange nendowooza ndi smart n'enviiri nazikoze eki wagisaze nenkuba sho teri yadde yalaba nti nina ebirevu enviiri nasaazisaze baraba baby face yenna buli omu alobera ku ngatto ng'alobera ku ngatto alobera ku mazina ng'alobera ku mazina alobera ku badansa owakalikyo
alobera kuba na badansi ba creative, alobera kuba kubyevuga, alobera kuba backup, alobera ku nyambala jenali nyambala suit yali yakabi ya white emitwala 5 miramba gali awo mata white twala 5 oteyako bigenderako byona wona nali nyambadde miliyoni emu. Waliwo omuntu ali yekyaya arabanga naye kyoyiseemu ate kyayitamu kyovaamu kyagendamu araba biri kimu kimutamya abantu bamumazeemu amaanyi mu bigambo ebisembayo bako nekyomugamba. Nze abayimbi bonna abali eyo kwaliwo omuyimbi agenda akola show oba yanga 29 yadde naye nkugamba bugambi nti era nga yekyo bwe kityo bapulogulama bano bagundi bano abatera okwata pulogulamu bano abaweereza abakwata pulogulamu ababuulira mu wiiki abo tebamulanga okitegeera tebamulanga kyokka ng'omusumba nanyini kifo yamulanga waba ayimiridde ate olusi atwawo n'okutukulinnya akatuuti okitegeera alwawo nnyo mu mwezi abuulira mugumu ebiri bana basumba batambula ennyo mukama bayise ye waaba waali mutabanyi wange agenda akola kino na kino abala bona agamba yoyo naye atutama yoba ayimba biki bikoze bitya nkuzaamu amaanyi. Katonda buli muyimbi yamuwa abantu balina okuyimbira nga bebwe era werutuka ku oyo omuntu Katonda gwe yateekawo oyo nanyini luyimba obulamu bwo bukyuka. Nze awendi okuva mu kusuzibwa ginali ndi wa muganda wange John Singa yali muntu yagamba mbadde Saudi Arabia naye nga luno luyimba lwensabirako yimba ki tambula neyogeza ne mutamivu natamira ebizibu n'embeera embi ebyange byentetekanya bikomaawo funa mu bizibu n'embeera mbi naye ate nkulabyeko ng'owonya n'abalema neniyamanya ebigenge byawona zino engato z'olubege zikooye n'omuzimu gw'okusuzibwa nagwo gutwale mu maaso g'Omukama leero. Nkugambe oluyimba olwo omukyala yankubira esimu nali nkyadde ku MSF radio n'agamba nkaabira ku luno oluyimba amaziga nga balukubye ebiseera ekwaliko Seeno n'Alex nga yakola ne Chairman Lodini nga babamu balusaba mu Chairman Lodini lweggulo si Seeno ng'akola ku makya n'agamba bwe balukuba mpulira amaziga nalulukodinga na ku ssimu nga talulina naye yawulira nga bankyazizza ali eri ala abaana b'emutunde baba baleke bagenda wala bangi n'agamba oluyimba kwensabira oluyimba kwenkola ki nsanyusa okulaba ku muntu okuwulira ku muntu ayayimba oluyimba naye muweereza Mukama nkukolere ki naye ndowooza engeri gye bali abawala alabika ayagala kunkwana owulira neŋŋamba naye netwogera naye n'aŋŋamba kati badde njala kuwaayo ku ssente naye tolowooza nti neegula oba kukwagala naye kyempulira omwoyo kyaŋŋamba neŋŋamba oba kati ono bayogera biki ŋŋamanyi agenda kumpa emitwalo 5 oba 2 owulira naye nja kuddamu nkudde neŋŋenda ku studio wako nemugamba nno waliwo omuntu yaŋŋamba bwati ne bwati tuzidde nga tutunyumya kati ewiiki egenda kuwera tugenda mu yakubiri naye aŋŋambye agenda kumpa ki sente naye aŋŋamba sente kinaŋŋamba n'aŋŋamba yogera naye ayinza okuba nga wamutwala abawala olusi alabika akwagala bikoze bitya neŋŋamba oke nembeera n'aŋŋamba naye kiki kyogenda okola mu sente zino zengenda okuwa kwanze mbadde njagala kuwa olyeko naye mugamba nno amazima amatuufu olwedde nga njagala kupangisa naye mugamba covid yena wabaddewo bamanja akasente landiroodi era wokampa gwe ngenda okuwa owulira nali ndi awo nga bankubira esimu ne baŋŋamba enamba ya mwanyinazi yiyo genda naye agenda afuna sente azikuwe akuweeyo emitwalo 6 ngamba sooka olinde saali 8 n'aŋŋamba mwogerezaganye nali ndi awo ng'oli ankubira ssebo gyebala ono bright go amaleeto munaye baŋŋambye naye kati netiwaaka yekyanze netiwaaka yekyanze kunze yekyangira kunze zekka ng'amanyi animba munaye ne tugenda ku Equity Bank ne bawa omusajja
mjukira mu covid yawo nga yakagwa navukava mu ddwaliro awo zena ndi katono bwenti nabale sente bwenti nga zembala zenziramu nga sikikiriza nti waliwo n'omuntu oluyimba lusobola okola bwe luti ne bazimpa nga buli gwenda wa mu Kampala mba amanya agenda kunziba nowa boda yanvuga nali simukiriza yadde amanyi mubbi nalinnya boda bbiri okuva mu kibuga okudda wali ekibuye ku Saabala Road studio yali ebeera wekengera satu nalinnya asooka nanteeka awo ngaawo esaidi zaawo ng'ekatwe ne ngamba alabika alina banne bandabye obanga bampa sente nangoberera ne mugamba genda ne mulaba nga agenze ne nfuna omulala nantusaawo ekibuye kobiiro ne nfuna omulala n'alyoka ntuusawa eri kati ne ngamba eno gye ngenda nayo olwo ne baproducer sibesiga bayinza okunziba neziramu nenkwata bodeta nentwalawa ojuga nalinamu emitwalo gyange ng'esatu kakwenzanjira naye ziri nziterese mu kabando nengenda waka nensala omufaliso nenteekamu sente omwo emitwalo aga